Luno lwe luguudo olwatuumibwa Freedom olugenda mu maka g'omukulembeze w'ekibiina ekya NUP Robert Kyagulanyi ssentamu era we twatuukiddewo embeera yabadde etambula bulungi nga n'abantu abawangaalira mu kifo kino bakakkalabya emirimu gyabwe. Kyokka embeera yavudde mu nteeko era ebimotoka ebyaba ebyokwerinda ne birumba amaka ga Kyagulanyi oluvannyuma lw'okukitegeera nti abadde atuuse ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Ab'ebyokwerinda bano nga bakulembeddwamu DPC w'e Kasangati balabiddwako nga bayita abakuumi ba geeti ya Kyagulanyi okwogerako nabo wabula ne bagaana okuggulawo. Wayiseewo akabanga katono ebyokwerinda ne byongera okunywezebwa era n'ennyonyi ya poliisi erabiddwako nga yeetooloola amaka ga Kyagulanyi ssentamu ssaako n'ebitundu ebiriraanyeewo ng'ekkuba erigenda ewa Kyagulanyi liggaddwa nga tewakyali muntu yenna akkirizibwa kutuukayo okuggyako ab'ebyokwerinda bokka. Mu mbeera eno era waliwo abakwatiddwa okuli n'omuvubuka amanyiddwa nga Bobby Young olw'okulemerako nga baagala kutuuka mu maka ga Kyagulanyi newankubadde ng'abadde tannaba kutuusibwa. Oluseregende lwaziika bangaliza poliisi ssaako n'emmotoka eza buyonjo omubadde n'akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Mathias Mpoga Nsamba zaatuuse era nga twakitegeddeko nti Kyagulanyi muno mwe baamuleetedde. Wabaddewo okuwaanyisinganya ebigambo ssaako n'okusikaŋŋana amataayi wakati w'ab'ebyokwerinda oluvannyuma lw'okugaana ababaka ba Paalamenti okugenda mu maka ga Kyagulanyi. Don't push a member of Parliament. We are peaceful people. We are free people. We know where to go. This is your place. Nana kusaba lukusa kuva eri poliisi na muntu yenna. It's my right. Nze mu Parliament ulakakika keddembe ly'obuntu aka Human Rights Committee bino bye twogerako buli kaseera. Abakuuma ddembe nga batyobola eddembe ly'abantu. Olwaleero toyinza kuŋŋaana kugenda kulaba Kyagulanyi. It's my right. Twali kyekale tumenye okujja okulaba omukulembeze ng'akomyewo kubanga abakulembeze tulina okuinteractinga naye alina okwogerako eri abantu be netwaba ne mu mbeera mwali so twali kyekale tumenye naye embeera si yabuvunaanyisa wane magerewe. Mu kwogerako ne bannamawulire Kyagulanyi agamba nti ab'ebyokwerinda tebamulinze na kulinnya kigere ku ttaka lya Uganda ng'abasajja ababadde bambadde ebyambalo by'abakozi b'ennyonyi bamukutte ne bamutwala ku kisaawe ky'ennyonyi ekika eno gye bamugye ate okumutuusa mu maka ge. Ntuuse olwaleero Entebbe ku kisaawe ku ssaawa 4 ez'okumakya nga nzigidde ku nnyonyi ya Rwanda Air. Naye olubadde okutonya ku kisaawe bansise ku nnyonyi abasajja abambalidde emmundu nga tebali mu uniform ya poliisi wabula nga bambadde butaaga nga balinga abakola ku kisaawe. Tadde mu kamotoka aka bulijjo ne banvuga ne bantwala ku kisaawe ekikadde. Otuse ku kisaawe ekikadde ekyo ne banzijamu ne banza mmotoka y'amagye ne buntuula omwo abo abasajja abampambye n'abalala babadde nga 15 nga benyize mu kamotoka ako kavaani emmotoka esimbulidde. Ono agamba nti n'omukuumi ow'awaka abakuumaddembe baamukubye ssaako n'okwonoona ekikomera kye nga bawaguza okuyingira munda era mu ngeri y'emu ono avomiridde nnyo ebikolwa eby'ebitongole ebikuumaddembe okukubanga bannamawulire. Zino wetwogerera ndi musibe ndi under house arrest bansibidde waka era beetolodde amaka gange tiyagas gwe muwulira bakuba abantu bagezaako okujja okunkulisaayo emmanga eyo amagye ne poliisi gabembedde gabuuse ekikomera kyange awalala awatali kikomera kya bulooka wali akatimba ne basalawo ne makansi mu bumenyi bw'amateeka ne bayingira era bali mu maka gange mu bumenyi bw'amateeka. Bakulembeze bannaffe bangi nnyo babakutte abasuka mu 3 bwe batuuse wano ne bakuba omukumi wange ne bamwambulamu engoye ne bamunyiga obusajja n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Kati baba kibayita okwaniriza okulungi nsaba obategeeza nti saabasabye kunnyaniriza era sikwagala era ne wano baveewo. Ono ayogedde ku nsonga ya mutwale bweru w'eggwanga n'ategeeza nti yagenda kutema mpenda ku butya bw'ayinza kuvoonika gavumenti eriko. Daily duty is to make sure
we make the fall of Museveni as quick as possible. So we go there to call upon all those people in the West that are supporting Museveni to tell them to stop sponsoring operation here in Uganda. Wetuviridde mu maka ga Kyagulanyi ng'ab'ebyokwerinda bakyaliwo era nga buli mmotoka efuluma mu maka ge esooka kwazibwa.